Yes, tukomyewo nate era Mamelo Media UG erinya era just subscribing, liking, sharing, commenting ensonga tuziguse. Nako lwaleero tuzze ne story y'omuyimbi Alien Skin nga sisinkanye Palaso e Makindye ku street. Lutalo lwabadde awo. So ndeese omukulu Comrade Chris. Tuguse ensonga tubaweereze. Omukulu kwaniriza Mamelo Media UG. Nange nsanyuse okubeerako wano ku mukutu gaggadde. Okolera abantu. So olunaku lwaleero nga owulidde nnyanjula ensonga. Olunaku lwabadde lwa Monday ng'omuyimbi Alien Skin beesisinkana ne Palaso. Nga Palaso akwata amayinja. Bw'oba olaba kiraga kyekyo. Omuyimbi yavaayo n'ayimba bino bya banene kati byakyuseemu. Byafuuse bya mayinja. Kakati Uncle Palaso oba Uncle P waliwo olugero olugamba nti ekyekango tekimanya muzira. Akamyu wekasaatuukira mu bisagazi ng'empologoma ebadde yeebase esobola ofubutuka nekola ki? Nedduka. So kibagamba nti ekyekango tekimanya muzira. Uncle Palaso yakwata amayinja ate si ye yekka wabula yakwata amayinja ne ttiimu ye eggaali ye yonna we baali. Nategeddeko nti kwaliko eggaali za mirundi ebiri eya Palaso n'eya Gladiator. Abantu be tulaba mu vidiyo si be bokka waliwo abalala abaali ebbali. So Alien Gladiator alina kyayogera but okusinziira ku information gye nina abamu balaga si kituufu. Gladiator yagamba omanyi Gladiator muyimbi mukwano gwa Alien ate mukwano gwa Palaso yagamba mbu ye yabagezezaako batabaganya ye yakubira Uncle P amusange emunyonyo awo waliwo ettundiro ly'amafuta then n'akubira ne Alien Skin naye ababiri abo babadde tebamanyi nsonga lwaki bayijja ye teyabagamba ndowooza yeye bw'agamba ku information gy'afulumya. So mbu mukujja ne bakola idinga kati ono Palaso bwe yalabye eggaali ya Alien Skin emmotoka ng'etuuka si ggaali wabula emmotoka kuba Alien Skin yabadde n'abantu nga 3-4 ye manager we then owa kamera ne adijja owa kamera then ne ba security be babiri be yabadde nabo ekitegeeza yatambula enamba y'abantu nga 6 oba 5 be bantu be yakoze ki be yatambudde nabo. Ate tulaba Palaso yabadde ne ttiimu ki nene. Kakati yeggo Gladiator agamba mbu yabadde amuyise buyisi nga bw'onooyita omuntu naye ng'akakodyo ke kabadde kakuba tabaganya ye bw'agamba. Then ensonga ey'okubiri wekiviiramu nti nno wano engeri gye baafubutusa okukwata amayinja kabanga akabonero akalaga babadde tebamanyi mbu Alien Skin agenda kukola ki kujja bamwekangidde awo kubanga gwe Gladiator bw'oba ogamba nti gwe wakubidde gundi ya Uncle P n'okubira ne Alien Skin ajje ate naawe nga gw'omu ku baakutte amayinja awo kati awo sitole yo mba ntandika ogikubamu ebituli kuba ate kale Uncle P yandigakutte gwe n'otakwata because gweoba obadde okimanyiiko nti ajja okitegeera ndowooza. So kitegeeza Gladiator ayinza okuba ayagala kufunirako masannyalaze okulaba engeri gy'ayingira mu story eno naye abeere nga bamunyigiramu naye ng'abeera part of the story. Tumi ndowooza bwe kityo bwe kisoundinga kubanga kati bino byasoose okwogera tubisangulawo ne tumubuuza lwaki ate naye wabadde part ku bantu abakutte amayinja nga Alien wabadde omusuubira. So but Alien lwavuddemu ye ndowooza yabadde agenda bibye n'abalaba as an artist ye atayinaawo buzibu na Palaso atayagala biifu eyo kubeerawo abeere mu kuttiŋŋana biki yavuddemu najja abuuze Palaso yo olwavuddeo bano ne balonda amayinja naye nga gwe balondera amayinja talina kikyakutte yadde mu ngalo talina kyakutte akutte taabawe taabawe gwe yabadde akutte
yeyo kyamu so n'abuuza Palaso kati ne Palaso kwe kulagira abasajja be nti cease fire ne Palaso ebibuloka byabadde akutte n'abisuula wansi wadde buyinja bunene buno obukokoto bupeeva n'okuseka n'aseka okulaga nti kyeyabadde akola nekyabadde kya butiitiizi okisegeera vidiyo kalina engeri gye kasitowinzemu ng'agasuula abaana nti bakapoziizemu okulaga nti ankopi yabadde era olwo agasudde n'aseka so kitegeeza Alien Skin alina oluyimba lwe yayimba olugamba nti nno bw'otulabako ng'okola ki ng'omanya giwunye oluyimba olwo ndowooza lwatuukiridde olunaku olw'emmande lwatuukiridde bulungi nti Uncle P abadde agamba nti munene alina abanene ate omunene yakutte mayinja kati abaana ne bamukyusa n'erinnya ne bamuteekako Uncle Mastone bamuyita Uncle Mastone Palastone abamu bayita Palastone bwe batyo Pius Mayanja mayinja Pius Mayanja mayinja naye nga kino abamu bakitapuse bulala abamu balowooza nti enkolagana kati yazzeewo enkolagana tesobola kuddawo bwetyo ku muntu gweyonoonera ebintu bye Alien Skin musajja musirise tali violent ng'abantu abalala bakirowooza wadde media egezezaako nnyo okumusiiga ekifaananyi ekibi naye tasobola kulumba muntu atamulumbye kizibu nnyo actually sina nawe nkiraba Alien Skin y'omu ku bayimbi abasinze okuvumibwa abasinze okuvumibwa ate nga kirowoozebwa nti abamu ku bamuvuma basindikibwa abantu okuva mu kampu z'abayimbi abamu ne bajja ne bamuvuma nga bagezaako okumulwanisa singa yali wakukuba yandibadde yakubakuba dda buli omu naye tali violent era kyova olaba tosobola kufunayo ka vidiyo n'okateekaawo nga Alien Skin afunye ekikondo akikuba omuntu tekaliiyo kebibeere bino ebyali mugundi ewa ensambya tewali ka video kolagawo era abaali balwana baali bantu balala kebabeerewa nowhere osobola okulaga nti nno tebamukwatirako mu kituli nti era bagamba eggaali ye abaana be naye naate wano Palaso tumulaba naye kenyini yenyigiddemu omulimu agukola amaka bagenva edinze balumbye bakoze buli kimu bwe kityo so wano omuyimbi Uncle P kimulekawa Uncle P nze mbadde nteesa bwe nti nga munnayuganda ate ng'omuntu ayagala emirembe abayimbi bano bonna bannayuganda kikisooka okubagatta ate bavubuka ate be bayimbira akatale balwanira kamu ka bannayuganda ssente yaffe ye Uganda tugimanyi nti nzibu okufuna bonna baraisinze okuviira ddala mu ghetto tekuli mwana wa mugagga nti yakula mugagga nnyo kale Palaso ayinza okuba abadde yaddeko kuba agenzeeko ne mu America naye luuku ati Alien Skin abadde mu ghetto obulamu bwe bwonna akanika mmotoka ze na pikipiki gy'avudde n'azimba obulamu Katonda n'amuyamba n'akuba akajji afunye obusente bwe yeetaddemu ssente aguze emmotoka akoze buli kimu ovudde eri obyonoonye ekintu ekyo mbadde nsaba Uncle P teri amwagaliza komera wabula ffenna kyetwandisabye nga bannayuganda okulaba nti akola ebintu by'omusajja biddewo mu buntu ekyo kya buntu wabyonoona kale Yesu waliwo obusungu nebyo bitereeze kati maybe beef y'oku stage yo esobola osigalawo ne beekuba zituni ono n'aleeta oluyimba ono n'aleeta oluyimba n'ono n'aleeta endongo n'esika naye nga tebiri mu kwonoona bintu byamu ndowooza awo kiba kisoboka okutambula obulungi nze kyenandisabye Uncle Uncle Mayinja bakati yerinnya lye kati simanyi naye nze kyenandisabye era kyetaagisa ssaawa zino eno kuba we bagamba nti nno buli omu kkuma muliro omuliro teguzikiza muliro gye binaggwera ng'omu ayokyezza munne omulala awanise munne n'olw'ensonga eyo omulabi yenna asobola otuuka ku Uncle P mutaagi nga awulize information eyo atwale ku amagezi ago osanga ebintu binaatereera naye waana ayagala ataalumbe stage ataalumbe ate nga waneno mu reality alina akatengo tebijja kugwa bulungi so nga tumaliriza andiyagadde otumire ku bantu baffe abatuwagidde abantu bano batuwagadde nnyo
abawagizi baffe abawagizi abali ku Mamelo Media UG YouTube channel mbebaza si kyangu channels nyingi eziriko naye olina agamba kansooke ndabe video eno kitegeeza nno nti byetwogera birimu eggumba ate birina kye bibagattako so n'olw'ensonga eyo mbebaza okuspendinga ka data ne mukatuteekamu mukama abaddizeewo ekisinga yes. So abaliko n'abeerako mwebale kubeerako temwerabira kusubscribinga munyige n'akadde by the way akadde ako temwerabira kakuonamu ako buli notification ejja buli video yetteekayo buli tusobole okulanga mugiraba mangu mulayikinge mukomentinge musharinge tusobole okuba nga tubongera content ku content tuweereze eggwanga for God and my country Mamelo UG Ella Just mwekuumire wano.